Zawe kasekendi kino kisaba ba opposition mu kasekendi katono tekajja kwera aba opposition mbadde siriiwo naye nga ngoberera Muganda alina engero ze zaagera ne zituukirira nannyini kiggwa yakiweebuula obukima gye bukomo okuwalampa eri waggulu ku mupaapaali gye bukomye okwolesa obwerere bwabo n'olwekyo tubadde tubasaba naddala mwe bannaffe abasinga abeerumaaluma bino ebiro si byakwerumaaluma buli omu yeetaaga munne waliwo gye bayita in-house cleaning mu kikolere eyo munda neffe abali ku struggle abali ku front line abalaba ng'eggwanga lyaffe abasajja balivaabidde lyonna balimazeewo nga bannyini nsi babonaabona ate abagwira beddiza ensi yaffe buli kyotunulako kyonna kyabwe mutusonyiwe bassebo ne banyo tumanyi abamu muli bamalayika abalala be mwogera biyitirivu nnyo ne mutusonyiwe ebiro bino tulina emigugu mingi kubanga ffe tulaba President Robert Kyagulanyi okutukwasirwa ekisa n'abanga teyeekyusa ng'obukulembeze bwe buzze mulaba bubeerawo n'alibadde nsaba mu mwegatteko mukwatire wamu tutereze eggwanga lyaffe mu kifo ky'okwerumaaluma kati akosebo nkamaze abasomesa mwenna we muli tubasaliutinga era omuntu azanyira ku musomesa